عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبكر زابرونجي أبيتيوا فحياكم الله وبياكم وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وبارك الله فيكم. Atenderezebwa watitibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo amalungi n'amatendo amajjuvu agajjudde tabaraka wa ta'ala talina kyatendebwa nakyo nga kirimu obukendeevu bwonna bwonna. Era Allah subhanahu wa ta'ala ensonga nga bw'aba agyagadde bw'etambula nga bw'agyagala fil waqti alladhi arad, mu kiseera ekyo kyabeera yagaliddemu ensonga eyo yennyini nnyini, era mu mbeera gy'abeera yagaliddemu ensonga eyo biduni ziyada wala nukusaan, nga temuliimu yadde kyonna kyonna ekyeyongeddemu yadde kyonna kyonna ekikendeddemu. Ekyokulabirako, Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala enkuba etonnye mu Kampala mu Uganda, enkuba Allah nga bw'agyagadde etonye, bw'ayagala etonye nga ya muzira, bw'ayagala etonye nga ya kibuyaga, bw'etyo bw'egenda okubeera ng'etonnya. Ate bw'ayagala etonye nga temuliimu kibuyaga, era bw'ayagala etonye ng'omusana bwe gwaka, enkuba eyo bw'etyo bw'egenda okutonnya. Bw'ayagala Allah okuwa Kampala liita z'amazzi okuva mu ggulu, ketugeze n'ayagala agiwe emitwalo 10 oba giwe miliyoni 3 ez'amazzi, eza liita z'amazzi, bwezityo bwe zigenda okubeera nga tekuliko n'emu yeetoddeko yadde okubeera n'emu eyeeyongeddeko. Kati yoyo Allahu subhanahu wa ta'ala ng'ebintu byonna byonna bitambula nga bw'ayagala. Oyo ye mutuufu ow'okubeera nga asinzibwa, ye mutuufu ow'okubeera nga agondebwa. Tumusaba Allahu subhanahu wa ta'ala asse okusaasira ebyengera n'emirembe ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ab'ebitiibwa abalungi abakkiriza, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abafuula ba mukisa era abateeremu omukisa mu bulamu bwammwe okutuusa lwe mugenda okubeera nga mumusisinkana. Njagala tubeere nga tutambulira ku nsonga egamba nti fadlu al-Islam, obulungi obw'obusiraamu, kubanga twaweebwa eddiini eno nebeera nga eddiini eno nga bwe bulungi bwe tuyina, nga tuli ku bulungi obw'ekika ekyawaggulu ennyo. Naye bwe tugamba fadlu al-Islam, oli ayinza okulaba nga abagenda okwogera ku kirungi ky'obusiraamu ekimu, naye al-qaida taqul, principle ey'obusiraamu egamba nti nno al-mufradu idha udhifa, ekintu ekimu kasita kibeera nga kyesigamizibwa ku kintu ekirala kikola kitya kikola kitya kibuna byonna byonna. Era mukadde waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahullahu wa ra'ahu ayina akantu kaatera okwogera nga tusoma naye, atera okuleeta ekyokulabirako n'agamba nti bwe bagamba emmaali ya Sulaimaani tekwatibwako, kiba kitegeeza nti buli maali yonna yonna, oba 10 oba 5 oba 1000, kasita gubanga gwa Sulaimaani tegukwatibwako. Bwe bagamba omwana wa Diriisa takubwa, bwe bagamba nti omwana wa Diriisa takubwa, nekitegeeza nti oba wasinkanye Abdallah nga mwana wa Diriisa takubwa, wasinkanye Jariya mwana waago takubwa, wasinkanye ani yenna kasitaba nga mwana wa gundi wa Diriisa, oyo aba takola ki?
takubwa. Lwaki? Kubanga bamwesigamiza eri kitaawe. Kati kibeera kibuna buli mwana yenna owaddirisa. Ne wano nawo bwe tugamba nti fadlu al islam, ekirungi ekyo ne tukisigamya eri obusiraamu, kitegeeza nti kiyingiramu buli bulungi bwonna obusiraamu bwe bukola butya, obusiraamu bwe buyina bubeera bukoze butya, bubeera buyingidde mu makulu ganeeno. Era bannange obusiraamu bulungi, era obusiraamu bujjudde ebirungi. Omuntu yenga ye yaba tategedde obulungi buno obw'eddiini eno ennungi Allahu subhanahu wa ta'ala gye yatusiimira. Imam Malik ibn Dinar, omu mu bamanyi abanene, edda eyo yali atambula. Bwe yali atambula ng'ali ku kigaati n'asanga ekigaati nga kiri awo nga kigaati kibi. Omuntu ayinza obutakirekako na birowoozo okubeera ng'akikola ki, kubeera nti kyayagala abeere ng'alya, kubeera nti kyeyandiyagadde alye, naye nga ye kyakola ki, nga kyalina kyekiriwo ng'ekyokulya. Amakulu mu kyo ng'omuntu bw'amulaba ayinza olowooza nti omusajja ono ng'ali mu mbeera mbi, bambi musajja wattu ng'alabye ng'embeera gy'alimu nga si nnungi. Naye yayogera ebigambo ebirina okuwandiikibwa n'amazzi nga ga zaabu. Yagamba atya? Yagamba nti nno law ya'lamu al-muluk wa abna al-muluk ma nahnu fihi min an-na'im lajaladuna bisuyufi. Baba kubanga baali bamanyi bakabaka ne batabani ba bakabaka kiki kye tuyina mu bulungi, kiki kye tuyina mu byengera, bandibadde batulwanisa na bitala. Tebandirwaniridde bya bufuzi, tebandirwaniridde zi expansions ez'amatwale, okugaziya amatwale gaabwe, tebandirwaniridde kintu kirala kyonna, wabula bandibadde balwana kulaba nti nabo bafuna ku kino kye tulina ekyobusiraamu. Ne bambi tebakikola batya, tebategeera bulungi ki bwe tukola butya, bulungi ki bwe tulina. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, era eno faida njagala nsooke ngiyiseewo, ekyomugaso kino njagala tusooke twegase nakyo. Ibn al-Qayyim, bwe tugamba nti Ibn al-Qayyim awo wennyini kwe tukoma, naye bwe tugamba nti Ibn Qayyim twongerako al-Jawziyya. Lwaki? Kubanga emabega waayo tetusaddeeko laamu al-ma'rifa, laamu ey'okumanya. Kati wano tuba tugenda kifuula ki, tuba tulina kireeta ne tukiwa idhaafa, ne kibeera nga kifuuse mudhaafu, kisobole okubeera nga kimanyikibwa. Kubanga taata we ye yali Qayyim, yali Qayyim owaki? Qayyim kibeera nga bw'olaba principal, yali principal ow'essomero lye bayita al-Jawziyya. Kati obola bagamba nti Ibn Qayyim al-Jawziyya, taata w'essomero, taata mutabani w'omuyimiriza w'essomero erya Jawziyya, taata mutabani wa principal ow'essomero erya Jawziyya. Ab'ebitiibwa yagamba atya? Yagamba nti nno kharaja masakinu dunya wama dhaaqu ala ma atyabu ma fiha. Bamasikini b'ensi eno bagifuluma nga tebakombyeko ku bwomerevu bwaki, ku bwomerevu bw'ensi eno nga tebagirabyeko, tebalabye ku bwomerevu bwaki, ku bwomerevu bw'ensi eno nga bo tebagirabye. Wadde nga bo oyinza okubalaba nga abatambulira mu nnyonyi, oyinza okubalaba nga abalina ebyobugagga, oyinza okubalaba nga abalina zi mansions, ne tebabeera nga bakombye ku bulungi obuli mu nsi muneeno nga tebakoze eki, nga tebakombye ku kye tugenda okwogerako. Kira kye bava bamubuuza ne bamugamba nti wama atyabu ma fiha, kiriwo ekisinga okuwooma, kiriwo ekisinga ekyo obulungi mu nsi muneeno kye bavaamu abo nga tebakombyeko. Kyava bagamba nti ma'rifatullah wa mahabbatuhu, kwe kutegeera Allah n'okumukola ki, n'okumwagala. Okumutegeera Allah n'okumwagala, ekyo kisangawa? Okisanga mu ddiini eno ey'obusiraamu. Kati omuntu avudde mu ddiini mu nsi muno nga tayagadde ku Allah, avudde mu nsi muno eno nga tategedde Allah, ensi eno aba agivuddemu ng'alinga masiikiini, nga takombye, talabye ku bintu ebiwooma eby'omu nsi eno. Ab'ebitiibwa abalungi, njagala otunuulire abantu abava mu nsi muneeno nga tebakombye ku bulungi obwo. Obulungi bwe buli luddawa? Obulungi obw'okutegeera Allah. Njagala olabe ebirungi abasiraamu bye babeeramu. Abasiraamu n'obasanga nga bagenze e Makka n'atuuka ku Kaaba, essanyu eringi ly'abadde ayina n'okulindirira kw'abadde ng'ayina, n'akulukusa amaziga, ng'amaziga gakulukusa, ng'amaziga gaki? Ng'amaziga ga ssanyu.
nga maziga gassanyu obuwomerevu bwafuna mu kifo ekyo ng'atuuse ku muzikiti gwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam e Madina. Obuwomerevu omusiraamu bwabeerako ng'atuuse ku lunaku olwa Yidi agenda kubeera ng'akola ki? Agenda kubeera ng'asiibulukuka naye ng'ate muli eri alinamu essanyu nti mbadde mu abo abasiibye era mbadde ndi mu abo Allah bagenda okusasula empeera ennene, Allah bagenda okubeera nga addizaawo, Allah bagenda okubeera nga awa, abagenda okubeera nga baganyulwa mwe babadde bakola batya? Mwe babadde bakola. Ati Allah n'abeera nga abamazikoze ki? Nga abamazizzaako omwezi nga bwe twakamaliriza okuguvaamu ogwaki? Ogwa Ramadaan. N'otunuulira abasiraamu essanyu eryo lye bakola batya? Lye babadde balina, essanyu eryo lye batuuseeko. Kati eryo omuntu atayingidde mu kyengera kino eky'obusiraamu ekintu ekyo takikola atya? Takifuna. Mu birungi eby'obusiraamu annahu ay al-islaamu, obusiraamu annahu diinu al-fitra, diini ey'obubumbwa allati fatara Allahu nnaasa alaiha, obwo obubumbwa Allah kwe yabumbira abaki? Kwe yabumbira abantu. Mu birungi eby'obusiraamu nti ye ddiini ey'ebubumbwa, obubumbwa obwo Allah kwe yatondera abaki? Kwe yatondera abaana Adamu, Allah kwe yatondera abaki? Kwe yatondera abantu. Abantu bonna bonna buno bwe bubumbwa Allah kwe yabakola ki? Kwe yabatondera. Yabatondera ku bubumbwa bwaki? Yabatondera ku bubumbwa obw'eddiini ey'obusiraamu. Fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, bwe bubumbwa obwa Allah, obubumbwa Allah bwe yatonderako abantu yeddiini ey'obusiraamu. Buli omu Allah subhanahu wa ta'ala yamutondera ali ku ddiini ene ey'obubumbwa. Era kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Iyadh bin Himar al-Mujashi'i radiyallahu anhu yagamba atya? Yagamba nti nno قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ومبكى عليه الصلاة والسلام يغامب olunaku في خطبته ngalimu khutuba yalimu khutuba yalimu kuwabantu alimu kwogerako n'abantu olunaku lumu n'agamba nti nno inna allaha amarani an uallimakum mimma jahiltum mimma allamani yaumi hadha, Allah subhanahu wa ta'ala andagidde mbeere nga mbasomesa, mbeere nga mbakola ki? Mbeere nga mbasomesa mwebyo ebimu bye mubadde temumanyi, mwebyo Allah bye yanjigiriza mu lunaku luneeno lwengenda okubeera nga njogera ensonga zineeno. Eno hadithi gye tugenda okubeera nga tuleeta hadithi al-Qudus. Hadithi eyo amakulu gaayo gabeera bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omubaka alayhi salatu wassalam alipotinga okuva ku Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, kubanga Allah yatandika agamba nti nno kullu malin nahaltu abdan lahu halalun, buli maali yonna yonna omuddu wange gy'abeera afunye ng'agijje mu makubo amaki? Mu makubo amalungi, agijje mu makubo amalungi, oba yalima, oba yakima mazzi, oba yateekawo kkolero, oba yasimba bimera, yasimba miti. Emaali eyo yonna yonna omuddu gy'abeera afunye, emaali eyo ebeera yiye, kasita ebeera ng'evudde mu makubo amaki? Amatuufu, era eri halaali okubeera ng'agikola ki? Okubeera ng'agirya, okubeera ng'agyeyambisa nga bw'aba ayagadde. Wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, abaddu bange bonna bonna nabatonda bonna nga bali ku bubumbwa obw'okwaniriza obusiraamu, nga bali ku bubumbwa obw'okwaniriza obusiraamu, nga bali ku bubumbwa obw'okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'ensonga buli muntu yenna yenna Allah yamutonderamu ekirungo ekitegeera omutonzi wa ono ye mutonzi wange. Omuntu, buli muntu yenna yenna Allah yamutonda ng'alimu ekirungo ekitegeera nti ono ye mulezi wange, ono yakola ki? Ono ye yantonda, nti nina omutonzi yantonda. Ng'omuntu amumanyi, wabula omuntu gy'agenda akula ne gy'agenda asoma yeeyongera okubeera nga ategeera omulezi we, yeeyongera okubeera nga ategeera omutonzi we. Kati ekyo Allah kyagambye nti nno wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum
abaddu bange bonna bonna nabatonda nga bali kuki nga bali ku ntegeerene entuufu nga bali ku busiraamu wa innahum atatuhum shayatin fajtalatuhum an dinihim sitaani zezabajjira ne zibeeranga zibajja ku kino kye mbatondeddeko ne zibajja ku busiraamu obusiraamu Allah bwatondeddeko omuntu obubumbwa Allah bwatondeddeko omuntu kiki ekyajja ne kibeeranga kijjako abantu sitaani omulabe waabwe ye yajja najjako abaki nejja abantu baneeno kuki nejja abantu bano ku bubumbwa obulungi Allah bwe yabakola ki bwe yabatonderako era nga bwolaba omubaka alayhi salatu wassalam bwagamba mu hadith eya Abi Huraira ng'eri mu Sahih Bukhari mu Sahih Muslim n'ebitabo ebisigadde ebya hadith ng'agamba atya kullu mawludin awalala yagamba ma min mawludin illa yurad ala alfitra teriyo azalibwa yenna yenna okujjako ng'azalibwa kuki ng'azalibwa ku bubumbwa yenna yenna azalibwa ali ku buki azalibwa ali ku bubumbwa obubumbwa buno obulungi obubumbwa buno obw'okukkiriza amaki obw'okukkiriza amazima obw'okwerula ekifuba eri Allah subhanahu wa ta'ala negati fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani wa fi riwaya au yusharrikani babeera bazadde be omwana ono azaalibwa ng'ali ku bubumbu obw'obusiraamu bazadde be bamukyusa n'omusanga ng'afuuse omuyahudi n'omusanga ng'afuuse omunaswara ng'afuuse christian afuuse omukristaayo n'omusanga ng'afuuse bamajusi be baalinga basinza omuki be baalinga basinza omuliro nga agenze mu ekyo mu njogera endala ya hadithi yagamba oba nga bw'olaba nti ne bamufuula omushiriku ne bamufuula omuntu agenda okubeera nga agatta ku Allah ne bamufuula omuntu agenda okubeera nga akola atya ayisaamu Allah amaki amaaso naye nga ye Allah yamutondera kuki yamutondera ku bubumbwa obutuufu ku bubumbwa buno obuki obulungi ab'ebitiibwa balungi obwo bwe bulungi obw'obusiraamu nti yeddiini eri ku bubumbwa yeddiini Allah kuyatondera abaki kuyatondera abantu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdis Salam At-Tamimi Al-Harrani Ad-Dimishki Ash-Shahir bi-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah omumanyi oyo omunene Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nga n'amanya ge ye Abul Fadl ye Abul Abbas Tata Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdis Salam Ibn Taymiyyah yagamba ng'ayogera ku hadithi eno gyetukoze tutya gyetulabye hadithi zino ebbiri zetukulembeza okola ki okulaba nti Allah abantu bonna bonna yabatondera ku buki yabatondera ku bubumbwa yabatondera ku ddiini eyo gyakola atya gyayagala kategerekese bulungi yagamba atya yagamba nti nno anna Allaha fatara ibadahu Allah subhanahu wa ta'ala fatara wa khalaqa ibadahu yabumba natonda abaddu be nga bali kuki nga wahum ala istidad nga bali ku nteekateeka kabul alhaq eyokubeera nti bakkiriza amaki bakkiriza amazima ng'amazima ago we gabajjira bagakkiriza teriyo mazima gonna gonna okujjako nga busiraamu teriyo mazima gonna gonna okujjako nga bwe busiraamu yeddiini eyogera amazima yeddiini Allah gye yatusiimira nga bw'ogenda okwongera okulaba n'okukyetegereza mu birungi ebyeddiini eno n'agamba nti nno era ma min mawludin teriyo mwana yenna yenna azaalibwa illa yulad khaliyan aniddawa'i ad-dalal omuntu yenna yenna atondebwa nga taliiko kyonna kyonna kimukowoola na kimuzeeri bubuze bino ebintu by'obubuze abisanga wano nga bwe tulabye oluusi ne babeera bazadde be oluusi ne babeera shayatin ez'omu bantu ne shayatin ez'omu majinni ne zibeera nga zibuzaabuza omwana Adamu ono ne zimujja ku ekyo ekituufu ne kitegeeza nti n'agamba nti nno lawuturika ala dhalika omwana Adamu ono abakulekebwa omwana oyo abakulekebwa ku ekyo kyeyakola ku ekyo kyazaalibwa nakyo ku ekyo kyakoze kyazaalibwa nakyo yandibadde lahadatuhu fitratuhu obubumbwa buno bwabumbiddwako bwandibadde bumuluŋŋamya ila anna lilkawni rabban wahidan
ahada okubeera nga akimanya nti ensi eno mwatondebwa erina omulezi waayo oyo ali omu mudabbiran yakyusakyusa ensi eyo yakyusakyusa ensi eyo ye yagitandikawo yagikyusakyusa n'ogenda n'olaba nti olwaleero mbeera ebadde eri bweti ebintu byonna mu nsi muno nga yabikola nti yabikyusakyusa ajjeewo omusana n'aleeta enkuba n'aleeta kibuyaga n'aleeta olufu ani akikola ekyo nennyini nsi omu bw'ati ali omu yagikyusakyusa wahidan ahada ali omu taliiko kirala kyonna kati ekyo omuntu kyeyakola kyeyatondebwako era ekyo kyeyatondebwamu bw'ojja n'otunuulira diini ki eri ku nsonga eyo bwe busiraamu era ogenda olaba nga ensonga zonna ez'obubumbwa ensonga zonna ezirimu okulongoka kw'abantu ozisanga ziri mu busiraamu ekyo naawe gwe mwennyini osobola okubeera ng'okyejulirako abantu emabegako eri bwe basanga omuntu omutayirire buli omu agamba nti oyo musiraamu bwe basanga omuntu nga mutayirire nga bagamba nti oyo muki nti oyo musiraamu ye mutayirire era nga mubumu ku bubonero obulaga obusiraamu bw'omuntu mwe muli n'ettayiri naye olw'okuba nti eno ensonga eri ku bubumbwa kati obusiraamu bwali bwagiraba dda kubanga obusiraamu tebwawukana na alfitratu assaliima tebwawukana na bubumbwa buki na bubumbwa butuufu tebwawukana na bubumbwa obutuufu kati ekyo era n'amagezi amatuufu ala akil assalimu amagezi amatuufu amagezi agataliimu kibuzaabuza kyonna bwe gabeera nga gatandise okukola olabira ddala gateebera ddala bulungi nnyo mu busiraamu kubanga obusiraamu ye common sense yennyini abantu bagenda okukiraba nga kyetaagisa buli muntu okubeera nga akomolwa lwaki olw'ensonga nti nno ekyo bwe bubumbwa obw'abantu kati bwo obusiraamu ekyo emyaka miyitirivu emabega nga butambulira ku nsonga eyo kubanga bwe buki diini ya bubumbwa ye diini eri mu bubumbwa obw'omuki ye diini eri mu bubumbwa obw'omuntu ekyo ekirala nti buli kintu kyonna okukimanya nti ekyo si kituufu mu busiraamu kasita kibeeranga obubumbwa obutuufu nga tebwaniriza kintu ekyo amagezi amagezi amalungi kubanga waliwo amagezi nga mabi oba nga makendeevu nga tegasobodde kutegeera kiki busiraamu kye bugamba obusiraamu kye bugamba ge gabeera amagezi amatuufu obusiraamu kye bugamba bwe bubeera obubumbwa obutuufu wabula omuntu asobola okuba nga mukendeevu mu magezi n'atategeera ekyo obusiraamu kye bukoze butya kye bugambye Allah bw'amala okumuggula n'ategeera addamu n'akwatagana bulungi nnyo n'ekyo obusiraamu kye bukola butya kye bwogera era wano wennyini wetuddizaayo ebikolwa ebisiiga obusiraamu ettoomi kubanga obusiraamu bwebeera nga ddiini ya bubumbwa bulagira omuntu okukwatagana obulungi n'emirirwano nga bw'olaba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'agamba nti yagamba atya alayhi salatu wassalam hadithi ya Abi Huraira eri mu Bukhari ne Muslim yagamba alayhi salatu wassalam yagamba nti nno man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu omuntu yenna alaba nti akkiriza Allah nga yakkiriza n'olunaku olw'enkomerero abo be basiraamu abeere nga akola ki abeere nga ayisa bulungi mulirwanaawe kubanga abantu society okuwangaala obulungi oba olaba nti obusiraamu tebusobola kubeera nga buddirira enkolagana ennungi n'empangala ennungi eri mu society obusiraamu nebubeera nga bugigaana nga bw'olaba abantu okubeera nga bagulaŋŋana mu mazima n'obwenkanya nga tebakwekaŋŋana bumogo ekyo obusiraamu kye bukubiriza naye ekyokubeera nti omuntu bw'oyagala omuguze oyagala omukweke omuguze ekintu kyatategedde bwe lubeera lugoye okwata wali kituli ekyo obusiraamu kibuvumirira lwaki olw'ensonga nti kyawukana n'amagezi amatuufu kyawukana n'obubumba obutuufu kyawukana n'enkolagana entuufu abantu gye bandibadde bakolagana nayo okuzannya zaala ebyo obusiraamu nebubeera nga bubigaana lwaki kubanga byonoona society tebiri ku bubumba obuki ku bubumba obutuufu era abantu abasiiga obusiraamu ettomi n'osanga oli yakutte ebbomu agenze ku ddwaliro eririmu abakyala eririmu abaana abato be bakazaala abatalina musango ye n'agikwata n'agyetuulisizaako nga bw'agamba nti Allahu akbar ebikolwa ebyo obusiraamu bubizzaayo ebikolwa eby'obutujju si bikolwa bya busiraamu
si bikolwa bya busiraamu. Era oli ne bw'abanga akikoze abeera tategedde busiraamu, abeera tategedde ensoma ya busiraamu, bal ali wabweru w'amateeka ag'obusiraamu, kubanga ekyo amateeka ag'obusiraamu tegakikkiriza. Diini ya bubumbwa, diini etanenya muntu atalina musango. Abaana bano abato abaakazaalibwa abatalina kyonna kyonna kye bamanyi bakagwa ku nsi kuneeno bakukoze eki? Oba oli okugamba nti simanye waliwo embasa y'amawanga bwegati ne bwegati, nze embasa eyo sigyagala, nayagikwata agenda agitulisa ebbomu. Abalina omusango, abantu bonna abalimu n'abeera nga basaanyaawo ebikolwa ebyo obusiraamu bivumirirwa. Era kubanga obusiraamu diini ya bubumbwa, olabira ddala nga tebisobola kuyita ku minzaani ey'obusiraamu. Eddiini ey'obubumbwa diini esomesa emirembe, diini esomesa okwagalana, diini esomesa okukolagana, diini esomesa okukwatagana, diini esomesa obwenkanya. Lwaki? Kubanga diini ya bubumbwa. Obubumbwa obutuufu ekyo kyennyini kye bwagala. Eddiini esomesa abantu okulookoosaganya wakati waabwe ne bannaabwe. Lwaki? Olw'okuba nti nno diini ya bubumbwa, era abantu bali ku bubumbwa obubeera nti nno emitima gyabwe gyagala abantu abo abalongoosa gye bakola batya, abalongoosa gye bali. Ithan ne tujjawo ensonga esooka nti nno mu birungi eby'obusiraamu bye buyina, annahu ay al-islaamu, obusiraamu bwo nga bwo diinu al-fitra, ye ddiini ey'obubumbwa, ye ddiini Allah tabaraka wa ta'ala kwe yabumbira abaki, kwe yabumbira abaana Adamu. Era abaana Adamu bagenda okujja mu nsi muno, Allah yabatonda nga bali ku buki, nga bali ku bubumbwa obulungi obwo obwaki, obw'eddiini eno. Wa barakallahu fiikum. Mu nsonga endala eziraga obubumbwa obulungi obw'obusiraamu, annahu diin al anbiya wa rusul, ababaka bonna bonna bannabbi bonna bali ku ddiini eno. Abannabbi bonna ababaka bonna bali ku ddiini eno, min awalihim ila akhirihim, okuva ku nabbi eyasooka Adamu alayhi salaam. Mwetukola ki? Mwetuva, ekyo kikulaga nti tuli baana ba nabbi, twava mu nabbi. Nabbi oyo yali mu ddiini ki? Yali mu ddiini ya busiraamu, yali mu ddiini ya busiraamu. Era alinayo obujulizi bwonna bw'ayinza okusoma nti Adamu alayhi salaam teyali musiraamu akireete. Yenna alinayo obujulizi obugamba nti Adamu alayhi salaam yali wanzikiriza ndala etali ya busiraamu abeere nga akireeta. Obujulizi bwonna butulaga ki? Butulaga nti Adamu alayhi salaam ne mukyala we Hawa alayhi salaam bali kuki? Bali ku ddiini eno ey'obusiraamu. Ng'era Ibn Abbas bw'agamba, yagamba nti kaana bayina Adama wa Nuuhin 10 qurun, wakati wa Adam ne Nuh waliwo ebyasa 10, 10 qurun, kulluhum ala shari'atin min al-haqq, kulluhum ala tawhid, kulluhum ala al-islam. Bonna abantu wakati wa Adam alayhi salam ne Nuh alayhi salam waliwo ebyasa 10, buli kyasa kirimu emyaka 10. Kigeza nti wakati waabwe waliwo emyaka 10. Emyaka egyo 10 bonna nga bali kuki? Nga bali ku tawhidi. Bonna nga bali kuki? Nga bali ku bubumbwa buno Allah bw'ababumbiddeko. Temunnaba kujjamu akyusa nzikiriza, temunnaba kujjamu akyusa ntegeera y'abantu. Okubajja ku ekyo Allah kye yabakola ki? Kye yababumbirako. Egyo gyonna emyaka egiri awo abantu bali kuki? Bali kubeera nti nno alina okusinzibwa ye Allah omu bw'ati eyatonda ensi eno, agikyusakyusa, agirabirira, nannyini buli kimu kyonna ekigiriko, eyatandikawo buli kintu kyonna ky'olaba, ate ye nga talina ntandikwa, talina nkomerero. Allahu tabaraka wa taala nga yagulumira, nga yasukka obulungi jalla jalaaluhu. Kati abantu bali kuntegeera eyo awo wonna nekitegeeza nti ffe gwe tuvaamu nabbi, bonna bannabbi abali awo eddiini yaabwe gye baliko busiraamu. Nuhu alayhi salaam awwalu rusul, ye mubaka asooka, kubanga nabbi n'omubaka bakola batya? Baawukana. Nabbi n'omubaka baawukana. Oluvannyuma olubereberye lwa Nuhu waaliyo bannabbi nga bw'olaba Adamu alayhi salaam, waaliyo Idris alayhi salaam, naye abo baki? Bannabbi. Kati waliwo n'omuki? N'omubaka. Omubaka ono ababaka abagenda okutandika okujja batandika okujja nga abantu batandise okuva ku bubumbwa buno bwe bababumbirako, ate abantu batandise okusinza entaana, abantu batandise okusinza ebibumbe
ebyabasajja abalongoofu abali ku mulembe gwani abali ku mulembe gwa nabbi Nuhu agenda okujja ng'abantu bakoze batya shayitaani ebawundedde nga bwe yagamba la ahtaniqanna dhurriyatahu illa qalila nja kubeera nga mbuzaabuza wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. Sitaani nga yeewera mu maaso ga Allah ngigamba nti ngenda babuza abaana ba Adamu okujjako omutono mu bo ngemaze okulaba ekitiibwa Allah kyawadde Adamu alayhi salaam. Kati sitaani etandika enkwe ez'okubuza abaana Adamu mweyo embeera mwe yababuliza munnanga abalongoofu ku mulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salaam bwe bamaliriza okubeera nga bafa sitaani bateekamu ekirowoozo ki nti mugenda kwerabira mwagala kwerabira baseeka bammwe mwagala kwerabira bana abasajja abalongoofu era ekibasooka ng'ebawa al-wuquufu wal-luzuumu ala qubuurihim okubeera nti nno baawangaalanga ku ntaana z'abasajja abo ebiseera ebiwanvu nga tebazivaako nga lwaki tebaagala kwerabira baki tebaagala kwerabira bantu bano abafudde abaki abalongoofu. Ekiseera bwe kyagenda abo ne bavaawo sitaani ne baleetera ekirowoozo ekirala niga nti abasajja bano mubabumbemu ebibumbe abasajja bano mubabumbemu ebiki mubabumbemu ebibumbe nga bakwata bibumbe nga babibumba mu basajja ng'ebagamba nti nanti kati ekibumbe ojja ttambulanga nakyo mujja kiteekanga mu maka gammwe ojja kiwanikanga ku njuuyo kiki kye baliko era nakiki ekigendererwa eky'ekibumbe kineeno kubeera nti nno tebeerabira ababadde abaki abalongoofu baabwe. Awo nno sitaani ne baleetera ekyokubiri ekirala kyali ki addu'a ala al-qubuur. Abaana abaabwe abajja abalala bagamba bakitaffe baafunangamu obuzibu bwe baafunangamu ebintu byebalinga baagala baakolanga batya bagendanga ku ntaana zino nga kubakola batya nga kubasabira Allah kubakuwolera Allah ne bagwa mu nsobi eyasooka ey'okubeera nti balaba entaana nga bifo bitukuvu kwe balina okugenda babeere nga bakola ki nga basaba. Sitaani omulembe ogwaddako neegusuula mu kugatta ku Allah ne bajja ku bubumbwa buno ne batandika okuba nga basinza abasajja abo abaali abaki abaali abalongoofu ne babeera nga bagudde muki nga bagudde mu shiriki. Bwe batya abantu baava ku kkubo lino kati Allah atandika okusindika ababaka batandika okukoowoola abantu babazze kuki ku ddiini eno entuufu. Okitegedde lwaki Allah asindika ababaka? Kubanga ababaka basomesa abantu bano babazze ku bubumbwa buli bwe tulabye Allah bwakoze ki Allah bwatondeddeko abaana Adamu babeere nga bakomawo ku kituufu ekyo kyebakola baki kibaaliko. Kati ababaka bonna ene eddiini ey'obusiraamu gye baali bakola batya gye baali bayina era ene eddiini ey'obusiraamu gye baali bakola batya gye baali baliko. Wulira Allah subhanahu wa ta'ala agamba waman yargab an millata Ibrahima illa man safiha nafsa walaqad istafaynaahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Yenna ava ku nkola eya Ibrahim. Enkola ya Ibrahimu yali eri etya? Yenkola ey'obubumbwa yenkola era nga bwola tuga millata abina Ibrahima hanifa muslima walam yakun minal mushrikin. Ibrahimu alayhi salaam kiki yali aliko? Ibrahimu yali aliko ki? Yali ali ku ddiini ey'obusiraamu eddiini ey'okukkiriza amazima ng'ali ku ddiini etaliimu kugatta ku Allah kintu kyonna kyonna eddiini etongoza nti alina okusinzibwa ali omu bw'ati yani ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Kati Allah agamba nti yenna ava ku ekyo ekya Ibrahimu kye yali aliko abeera akoze ki? Abeera yeejegawazizza nga abeera yesirwazizza okubeera ng'ava ku kiki ng'ava ku kino ekintu ekiriko amazima okubeera ng'ava ku bubumbwa Allah kwe yamukola ki kwe yamutondera. N'agamba nti nno Ibrahimu twamusiima Allah yamusiima ku nsi kuneeno. Lwaki? Yafa obuwangazi bwe bwonna mu nsi yabumala ali mu kusinza Allah omu bw'ati nga mugonvu nga mukakkamu eri omulezi we nannyini nsi eyamutonda. Naga nti era ne ku nkomerero tugenda musanga Ibrahimu alayhi salaam nga yalimu abo abaddu ba Allah abaki abaali abalongoofu yalimu abo abaddu ba Allah abaali abaki abaali abalungamu. Kyova olaba Allah amutukubiddeko ekyokulabirako idh qaala lahu rabbuhu
aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Allah bwe yamugamba nti beera ng'osiramuka gyemukukira amateeka gange, obeerenga owanika eri ebiragiro byange, obeerenga kyeŋŋamba kyonaakolanga, kyeŋŋaana kyojja okubeera ng'okola otya nga weeziyizaako, obeerenga osiramuka oyingire mu ddiini ey'obubumbwa. Ibulayimu alayhi salaam naga nti bwe gutyo bwe guli omulezi wange nsiramuse era ngenda ttambula okubeera nga eddiini yange ne byonna byonna byenkolerako nga bwe buki nga bwe busiraamu. Eddiini eri ku buki? Eddiini eri ku bubumbwa. Ekyo ne kigenda bwe kityo. Ibulayimu alayhi salaam Allah agamba ati wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim alayhi salam kyeyalamira abaana be. Ibrahim kyekyo kyalamira abaana be, kiri eri Allah kyamugambye nti siramuka, eddiini gyalamira abaana be. Ibrahim alayhi salam oluvannyuma lwe bannabbi ababaka bonna bonna abaddamu okujja bava mu Ibrahim alayhi salam. Yazaala Ismail n'avaamu Abawarabu be baavaamu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, omubaka yasembayo era nga ye nabbi eyasembayo. N'azaala Ishaq alayhi salam yazaala Yaqub alayhi salam. Yaqub kigambibwa nti yatuumibwa Yaqub liannahu aka Ishaq kubanga yakola ki yeyaddirira Ishaq olwavaako bwati Yaqub najja era amawulire ago gajja wamu wa min warai Ishaq Yaqub. Allah bwe yali awa Ibrahim ne mukyala we Sara alayhim assalam ng'abawa amawulire ag'okuzaala omwana, ebbanga lye baali bamaze nga tebazaala mwana, n'abawa amawulire aga Ishaq. Era ku Ishaq yennyini Allah naga wa min wara Ishaq Yaqub, emabega ga Ishaq oluvaako agenda kubanga naye azaala Yaqub. Kati Yaqub alayhi salam gwe baatuuma Israel, kyovula bano abaana babayita banu Israel nga kitegeeza Abdullah, kitegeeza omuddu wa Allah. Abaana ba Yaqub alayhi salam abavaamu be bayita abaana ba Isirayiri, nga Isirayiri yaani Yaqub alayhi salam. Kati Ibrahimu alayhi salam kyalamira abaana be abalamira eddiini ey'obusiraamu, abalamira abaana bange mubeere ku ddiini ey'obusiraamu. Era Allah agamba am kuntum shuhada idh hawara Yaquba al-maut, abange mwali bajulizi, mwaliwo nga mulaba Yaqubu alayhi salam ono Isirayiri, abaana ba Isirayiri bakola batya mwe bava bwe yatuukanga okufa kugenda kubeera nga kumukolako tya nga kugenda kubeera nga kumutuukako. Bwe yagamba atya idh qala libanihi, bwe yagamba abaana be ma ta'buduna min ba'di, kiki mugenda okusinza oluvannyuma lwange, bwe nvaawo mugenda kubanga musinza ki? Ne bamugamba nti nno na'bud, tugenda kusinza ilahaka, tugenda kusinza abadde Allah wo gwe tugenda okusinza, wa ilaha abai, era nga ye Allah ow'abakitaffe baani ba Ibrahim ne Ishaqa ne Ismail, ilaha wahid, Allah omu bwati gwe tugenda okusigala nga tukola tutya nga tusinza, wa nahnu lahu muslimun, era tugenda kubeera nga tuli baki, tugenda kusigala nga tuli ku buki, tugenda kusigala nga tuli ku busiraamu. Am taquluna inna Ibrahima, abaffe mwagala kugamba nti Ibrahimu alayhi salam wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara, mwagala kugamba nti Ibrahimu alayhi salam ne Ishaqa bannabbi bonna mwagala kugamba nti baali bayahudi, baali banaswara, wabula baali basiraamu, baali ku busiraamu. Ba Musa alayhi salamu yeddiini gye bakola batya, yeddiini gye bagenderako. Era Ibrahimu alayhi salamu ekyo kyalamira abaana be bakisigaleko. Era abaana bategeera ekintu bakitaabwe kye babalamira. Ibrahimu kyeyalamira abaana be baakinyweza, kyekimu ne Yaqubu alayhi salamu kyeyalamira abaana ba Isirayiri, abaana be baakitegeera. Abaffe tolaba Yusufu alayhi salam bwe yali mukomera ng'agenze e Misiri, abasajja ne bamubuuza abaali baloose ebirooto nga baagala abeere nga bibavuunulira, ye bagamba atya, bamugamba batya,
bayogera naye batya bamugamba nti abeera ng'otutuvuunulira ku bibuuzo yabaddamu atya yabaga nti inni taraktu millata qawmi la yu'minuuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun nalekayo enkola nava ku nkola nasenguka enkola ez'abantu abatakkiriza Allah ate nga baawakanya n'olunaku olw'enkomerero nava ku nkola ez'abantu abatakkiriza Allah ate nga bakola batya bakafuwalira olunaku olw'enkomerero baluwakanya nti terukola lutya teruliiyo n'agamba atya n'agamba wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub nengoberere enkola bakitange gye baaliko era waliwo obujulizi okubeera nti bakitaawo bwe babeera nga baali ku kituufu okusigala nga naawe otambula n'obutuufu obwo n'amazima ago ge baakola batya ge baali baliko yagamba atya yagamba nti nno wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub nengoberera enkola eyaki enkola eyabakitange gye baaliko enkola eya Ibrahim eyo Allah gy'atukubiriza naffe tubeere nga kwetuli era nga yenkola eya Ishaq yenkola eya Yaqub alayhimu ssalaam nkola yaffe yali etya ma kaana lana an nushrika billahi min shay tekibeeranga waffe okubeera nga tukola ki okubeera nga Allah tumugattako ekintu ekirala kyonna kyonna tekibangawo mu famire yaffe tekibeerangako mu bakitaffe Ibrahim takwatangako kubona agatta ku Allah nange eyo yenkola gye nakola ki yenkola gye nagoberera era nammwe gye mbakoolako gye muba mukola mutya gye mubeera muddako dhalika fadlullahi alaina wa ala nnas walakinna akthara nnas la yashkurun agambye nti enkola ey'okusinza Allah ng'ali omu iffe tekibeerangawo mu famire yaffe okusanga nti ono yagenze n'asamira okusanga nti ono yazimbye amasabo ekyo tekibeerangawo muffe enkola gye tulina ey'abakitaffe oba nno bwe bulungi bwa Allah bwe yatuwa obulungi obuli luddawa oba okubeera ku nkola ey'okwawula Allah enkola ey'okusinza Allah ng'ali omu bw'ati yenkola eyaki yenkola eya tawhid yenkola ey'obusiraamu enkola ey'obusiraamu dhalika fadlullahi alaina obwo bwe bulungi bwa Allah kuffe abantu b'ennyumba ya Ibrahim wa ala nnas ne ku bantu bonna bonna abasigadde obulungi obwo Allah yabubawa lwaki bwe buli luddawa kubanga Allah yababumbira ku kintu ekyo Allah abantu twakirabye mu ntandikwa yababumba nga bali ku busiraamu Allah bwe yabumbirako abantu n'abawa obulungi obwo bulabe obulungi Allah abawadde n'abatumira ababaka babakoola ku bulungi obwo obw'obusiraamu nasse ebitabo eby'obuluŋŋamu ng'ebitabo ebyo bikowoola abantu ery'obulungi buno n'obuluŋŋamu buno obw'obusiraamu walakinna akthara nnaasi la yashkurun naye abantu abasinga obungi nga bweri enkola yaabwe tebakola batya tebeebaza era omuntu ogenda okumusanga ng'aliseewo obulungi buno obw'obusiraamu ate n'agenda mu ebyo ebitali buki n'atwala enzikiriza endala n'alondawo entegeera endala etali ya buki etali ya busiraamu kati ye abakoowodde ku ekyo nno nno tujjawo ekyomugaso ekigamba nti omuzadde naye bw'obanga olaama ekyamaanyi ekisinga kwe kulaamira abaana bo n'obayita n'obagamba nti baana bange mundaba wano eno siina bintu byawongo siina mayembe sigulanga ku biteega mundaba wano kitammwe ndi musiraamu kuva wano ngenda ku muzikiti mundaba wano kuva wano yidi ze mulaba ze nkuza mundaba nkuza yidi mundabyeko nga nkuza sekukulu mundabyeko nga nkuza pasika nkuza sekukulu ndi muki sikuza sekukulu sikuza pasika nkuza yidi ndi muki ndi musiraamu ndi muki ndi musiraamu ye ddiini gye mbazaliddemu ye ddiini gye mbasomesezza ye ddiini gye mbalaamira baana bange temuvanga mu busiraamu ekyo n'okibalaamira kati oli ne bw'alaba mwannyina ng'atandise okukyukakyuka amugamba ki amugamba nti mwannyinaze kitaffe yatukuliza ku ddiini ya busiraamu oli bw'alaba muganda we atandise okuzimba amasabo amugambe nti kitaffe tazimbanga ku ssabo kitaffe tazimbanga ku ssabo wano mu maka ga kitaffe temubanga mu ssabo tukuze kitaffe azimba mizikiti ng'era puroguramu yonna yonna ey'omuzikiti bwejja agigira oli asange mwannyinaawe aguze amayembe amugambe nti kitaffe
tatutumangako era kitaffe tetulabangako ku mayembe wano tetulabangako ku byokoola wano tetulabanga kagenda kubasawo baganda tetulabanga kagendanga kubasamize wane waffe tubaddenga ku busiraamu abantu bonna bonna baziikibwa mu busiraamu tubaddenga mikolo gyonna gyonna egyaffe waneno gibeera gya bisiraamu era nomugamba nunga nti aida tolaba wano olulabyeko taata ng'afumbiza omuntu yenna yenna basenga baffe bonna bonna bafumbiddwa wano walabako mu maka ga taata nga bakuba mwendongo kubanga tuli basiraamu tutambulira ku bintu ebyobusiraamu abaana nabo ne bakisigalako bwe batyo ekyo omuzadde agenda kusigala ng'akifunamu ki empeera abeerenga naye akiraamira agoberere Iburahimu alayhi salaam agoberere Yakubu alayhi salaam kye baakola mu kulaamira abaana baabwe okusigala nga bali ku bulungi buno obwobusiraamu agenda mu maaso n'abagamba Yusufu alayhi salaam ya swahiba isijini abange mmwe basibe bannange kubanga banna abamubuuza ebibuuzo bino baali mu kkomera baali mu kkomera arubabu mutafarriqun khairun amillahu alwahidul qahhar abange ebintu bino ebisinzibwa ebiyitirivu simanya bano basinza bibumbe bano basinza Lord Krishna bano basinza mayinja bano basinza muti gwa nakayima bano basinza simanya bano balina bibbo byabalungu wansi w'ebitanda byabo bano balina gundi bibasinza ebintu ebyo bitategerekeka byonna byonna ebyo ebingi abalina amanya basinza enjovu basinziza simanya bano basinza ate bano basinza bwerere bw'abakyala ate bano ebintu ebyo byonna byonna ebisinzibwa ebiyitirivu bano basinza mukasa bano basinza ddungu bayise nalubaale bayise kiwanuka bayise lubowa ebintu ebyo byonna byonna byebirungi okusinga Allah omu bw'ati omukasi okiwulira ekibuuzo ekyo omuti gwoteeka mu mpale ogwesigamire gukumire ebyobugagga omuti ogwo gwe gusinga obulungi ku Allah omukasi abantu gwe bavunnamira ne basaba ne bamugamba nti Allah tuwe kino bwekiti ne bwekiti gwe gwolabyenga gwe gusinza obulungi gy'oli ekikoola ky'obutunda kyotadde mu dduuka ekikoola ky'obutunda kyotadde mu dduuka otunda ennyo omuddo ogwakayaayaana gwotadde mu dduuka olaba gwe gusinga obulungi oyagala ebintu babiyaayaanire okusinga Allah omu bw'ati eyatonda nannyini ensi bino bye bikusingidde obulungi kino kyekibuuzo Yusufu alayhi salaam kyabuuza banne nga bali mu kkomera abaagaliza kubeera nga bafiira ku nkola eno abaagaliza okubeera nga bafiira ku bulungi buno Allah bwe yatuwa kubanga waggulu abagambye dhalika fadlullahi alaina wa ala nnaasi buno bwe bulungi Allah bwe yatuwa ffe ab'ennyumba ya Ibrahim tiyabukomya kuffeffekka n'abuwa n'abantu abalala bakoze batya abasigadde n'abuwa n'abantu abalala abasigadde abantu abalala bakoze batya abantu abalala abasigadde Allah bwe bulungi bwe yabawo obulungi obwaki obulungi obw'obusiraamu obulungi obw'okusinza Allah ng'omusinza omu yekka nga tomugaseeko kintu kiki tomugaseeko kintu kirala lwakuba nti abantu abasinga obungi tebeebaza Allah era obulungi buneeno baamaliza ne babusuulawo Iburahimu alayhi salaam Allah atunyumiza ku Iburahimu n'agamba nti wawassa biha Ibrahim bani wa Yakub kino Ibrahimu kyeyalaamira abaana be n'akiraamira ne baki ne Yakubu ne n'akiraamira abaana be inna Allaha ekigamba kitya inna Allaha astafa lakum ddin bannange awo ne tujjawo obulungi obulala obw'obusiraamu nti yeddiini Allah gye yasiimira abantu eddiini Allah gye yasiimira abantu bwe buki bwe busiraamu Allah tasiimirangako ku bantu nzikiriza yonna yonna tasiimirangako ku bantu nzikiriza yonna yonna okuggyako enzikiriza ey'obusiraamu era ekyo teriiyo kitabo Allah kye yassa kiyinza kwogera kyawukana ku ekyo eddiini Allah gye yasiimira abantu bwe busiraamu tolaba Allah bw'agamba mu suratu Maida alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati olunaku olwaleero aya yekkanga nabbi sallallahu alayhi wasallam ali mu hajjatul wada ali mu hijja ekola ekya esiibula hijja ye emu yokka gye yakola
emu yokka gye yakola kiki yakola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ali mu lusenyu olwa Arafa olunaku olwo lwali lunaku olw'ejjuma nabbi sallallahu alaihi wasallam abagamba Allah asetteeka eryo naga nti al-yawma akmaltu lakum dinakum olunaku olwaleero nzijuzza eddiini yammwe yeddiini eyajjula era ekyo tolisangayo ayina bujulizi bwonna bwonna ku nzikiriza yonna yonna etali ya busiraamu nti Allah yagijjusa nti Allah yagikola yagijjuza namugamba nti olunaku olw'olwaleero mbajjuliza eddiini eyammwe wa atmamtu alaikum ni'mati nembajjuliza ebyengera byange kummwe mbajjuliza ebyengera byammwe kyengera nkijjuza ekyengera ekyebberi ekyengera ekyeddiini eno ey'obusiraamu obulungi buno Allah n'abujjuza naga waraditu lakumul islaama diina nembasiimira obusiraamu bubeerenga yeddiini yammwe yeddiini Allah gye yasiimira abantu yokka yokka mu bulungi obw'obusiraamu nti yeddiini Allah gye yasiimira abantu Allah n'abasiimira eddiini eyo ey'obusiraamu Allah yagitusiimira eddiini eno Allah yagitulondera inna Allah astafa lakum ddin Allah yabalondera enkola Allah yabalondera enzikiriza Allah yabalondera butya bwe muba mumusinzize ku musingi ki mumusinzize ku ntambula ki mumusinzize ku ntambula ey'obusiraamu inna Allah astafa lakum ddin fala tamutunna illa wa antum muslimun kyeyalamira abaana be n'abagamba nti nno okufa tekubatuukangako okujjako nga mufudde muli basiraamu muli basiraamu lwaki era kyetugendako mu bulungi bw'obusiraamu obulala anna allaha la yaqbal ghayra al-islam Allah tagenda kukkiriza kitali busiraamu kyova olaba abagezi ngani nga Ibrahim abagezi ngani nga gundi ngani nga Yakobo abagezi nga ababaka kibalamira abaana baabwe kibalamira ezzadde lyabwe nti waman yabtaghi ghayra al-islam diina falan yuqbala minhu yenna agenda otuuka mu maaso ga Allah ng'azze n'enkola ng'azze n'enzikiriza azze n'entegeera yonna etaali busiraamu Allah tagenda kugikkiriza Allah wakukkiriza ekintu kimu kyokka ku lunaku lw'enkomerero agenda kukkiriza busiraamu kyova olaba Ibrahimu alayhi salaam kino kyagambye abaana abagambye nti fala tamutunna illa wa antum muslimun okufa tekubatuukangako okujjako nga muli basiraamu era ekyo naffe Allah kyeyatulamira nekiyalamira abaamukulembera okumutya Allah taqullaha haqqa tuqaatihi Allah mumutye mu butuufu bw'okumutya mumugondere mu butuufu bw'okumugondera muteeke mu nkola amateeka ge mu butuufu bw'okuteeka mu nkola mwewale bye yabaziyizaako mu butuufu bw'okubyewala wala tamutunna illa wa antum muslimun okufa tekubatuukako okufa bannange tekubatuukako okujjako nga muli ku busiraamu kubanga anajja n'ekitali busiraamu Allah tagenda kukikkiriza anajja n'ekitali busiraamu Allah tagenda kukikkiriza anaaleeta enzikiriza anaaleeta enkola anaaleeta ekintu kyonna nga kyatuuse nakyo mu maaso ga Allah nga si busiraamu Allah tagenda kikkiriza Allah tagenda kukitunulamu talina mirimu oyo talina mirimu teyakola era kyova olaba Allah bw'ayogera ku musajja gwe yawa amagezi mu Qur'an ye Luqman era yamwogerako mu suratu Luqman walaqad atayna Luqmana al-hikma twawa Luqmani amagezi Allah yawa Luqmani hikma Allah yawa Luqmani amagezi yali musajja ategeera Allah bw'ayagala okutulaga mu ebyo ebimu ebyali bitegeeza okutegeera kwa Luqman kwali okulabira kwali luddawa yagamba atya idh qaala libnihi bwe yagamba mutabani we ya bunayya la tushrik billah owange mutabani wange togattanga ku Allah inna shirika la dhulumun azim kubanga okugatta ku Allah bulyaza amaanyi obunene okugatta ku Allah ekikolo Allah kwe yatutondera
obulungi buno obw'obusiraamu amugamba tobutanga mwana wange. Olabye amagezi Allah ayogedde ku musajja yayina amagezi n'ayagala akuwe ku ebyo ebitegeeza amagezi gano. Allah ge yawa Lukumaan agambye atya? Agambye mutabani we n'amulamira mu biraamo ebyakulembezezza, amugambye nti mutabani wange togattanga ku Allah, mutabani wange togendanga mu ssabo, mutabani wange toyabyanga olumbe, mutabani wange tokolanga kyonna kyonna ekigatta ku Allah, togulanga amayembe, tosinzanga ebyokoola, tosinzanga ebiteega, mutabani wange tosinzanga Yesu Allah n'omugattako ng'osinza Yesu, tosinzanga Mariya, tosinzanga bibumbe, togattanga ku Allah n'ekintu ekirala kyonna kyonna tokikolanga, tosinzanga kintu kirala kyonna kyonna tokikolanga, togattanga ku Allah. Kive amagezi Allah ge yawa Lukumaan. Ogawulidde? Owulidde kiki kyalamidde omwana? Kati kiki ekyamuviirako okubanga agati walakad atayina Lukumaana alhikima. Lukumaani twamuwa magezi. Magezi ki? Gegano wano kati Allah gatugamba, gegano wano gatugamba Allah subhanahu wa ta'ala. Lukumaani akiramidde omwana we mugezi. Tukirabye mbagezi abakulembera. Ibrahimu kyalamidde abaana be. Nuhu alayhi salam kyakowoddeko abantu, ubudullaha kyakowoddeko abantu. Isa alayhi salam kyakowoddeko abaana ba Isirayiri nebaga ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum, musinze Allah, mwawule Allah ye mulezi wange ye mulezi wammwe. Abagezi kyebakowolako abantu. Lukumaani ekyo kyakowoddeko abaki? Kyakowoddeko abaana be. Ago ge magezi Allah ge yawa abaki? Ge yawa Lukumaani, era ge yawa omuki? Ge yawa omusajja oyo omugezi. Ekyo kyetulabye mu ebyo ebirungi eby'obusiraamu nti abagezi kyebakowolangako abaki? Kyebakowolangako abantu baabwe. Era obulungi obwo obw'obusiraamu yeddiini ey'obubumbwa, yeddiini Allah gye yatusiimira, yeddiini Allah yokka gyagenda okukkiriza. Bonna Allah beyogerako nti bagezi gye bakowolangako abantu baabwe. Waffaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna abeere nga atuwa okubeera nga tuwangaalira ku bulungi buno obw'obusiraamu, atuwa okubeera nga tubufiirako, atuwa okubeera nga tumusisinkana nga twali ku bulungi buno obw'obusiraamu. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.